Olukiiko lw'abaminisita oba kabineeti lusizza Kimunga Nkuyege okola enkyukakyuka mu mateeka agalambika obuvunaanyizibwa bw'ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority okulaba nga basigala balondoola erijjanjaba abantu bokka. Bino nno bikakasiddwa minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority NDM bufunze kijiddwako obuvunaanyizibwa bwonna ku ddagala ly'ebisolo n'ebirime nga kati kyakuvunaanyizibwa ku Ly'Abantu Lyokka. Bino bikakasiddwa minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala. Naye gavumenti yasanze nti oluusi amaanyi tugateeka ku eddagala ery'abantu nosanga nti amaanyi gabeera matono mu kukebera eddagala ery'ebisolo. Yensonga lwaki oluusi osanga nti waliwo ebirwadde ebikwata ente zaffe. Balyomunsi ategeezezza nti kino kyasaliddwawo kabineeti eyatudde olunaku olw'eggulo era nti etteeka erissaawo NDA lyakukolebwamu ennongoosereza kisobozese okussaawo ekitongole ekirala ekyetongodde nga kivunaanyizibwa ku ddagala lya bisolo na birime. Kubanga ebirime nabyo bifuna obulwadde n'ebisolo bibeera n'obulwadde, kati eddagala lyonna ebikwata ku bisolo n'ebirime ebyo bye bigenda kubeera mu ministry eya agriculture. Mu ngeri y'emu kabineeti ekakasizza olukiiko olufuzi olw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo ekimanyiddwa nga National Animal Genetic Resource Center Data Bank. Kati ekitongole ekipya ekya Ministry of Agriculture kye kiba kigenda kikebera emmere yonna gye tulya n'eddagala ery'ebisolo n'eddagala ery'ebirime. Ku kufa kwa bloga Ibrahim Tusubira Lubega amanyiddwa ennyo nga Ismail Access ategeezezza nti nga kabineeti bakaanyiza okulaba engeri gye bagenda okunywezaamu ebyokwerinda mu bitundu by'ekyanja. Kati aba gavumenti, aba poliisi n'aba investigations bajja kunoonyereza batulabe nti abatujju abo babakwate. Naye abantu temweralikirira, tugenda kwongeramu cameras mu matawuni gaffe. Ate minisita w'ebyamawulire omubeezi Joyce Nabosa Ssebuggwawo agumiza eggwanga nga gavumenti engabo bw'egirumiza amannyo okwongera okubunyisa yintaneti mu bitundu ebyesudde Kampala. Abyogeredde ku Eastbat University bw'abadde aggulawo omwoleso ogw'ebintu ebikolebwa abayizi. Bye twagalira ddala ebyo okukola okulaba nti abaana baffe batambulira ku mbeera eriwo mu nsi yonna. Uganda tuli lake, tutuli wakati. Ensi ezitwetoolodde nnyingi nnyo nazo zikyakula bukozi. Chancellor wa University no Fred Jachano March ategeezezza bw'ati. The students are showing what skills they have in the entrepreneurship. They are actually some of the things they are making them themselves. In that kati buli omu internet aba asobola okugisobola. Era mu biseera bya lockdown institution eno yagezaako okulaba nti buli mwana emwa MBs abeere nga asobola okuaccessinga materials zino. There is no need for our fellow students to first go and try to stress out their or sweat marketing themselves, yet the market starts within here the university amongst their fellow students. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino.